Naye mmwe ab'ebyokwerinda mu ggwanga lyattu Uganda tebasaaga. Laba kye baakoze munnange Miriam Matembe. Miriam Matembe yamaze n'abeera ng'ate aleetebwa mu kkooti olunaku olw'eggulo akatambi keeko. Ugandan citizen, I'm not, oh my God, let have human heart and allow that I go either for scan tonight or I go to that thing where it can at least the machine is there for one day. How can you just want to kill me like this? I can't imagine. Their laws are laws, they are not human beings. It is me and my people know that's why they were holding me. I cannot be on those things even tonight. I was thinking when I thought they were bringing me home, I would go to Sirajim there to put the back. I cannot, madam, you can't kill me tonight. I'm not running away. I'm a Ugandan citizen. I'm not, oh my God. Let have human heart and allow that I go either for scan tonight or I go to that thing where it can at least the machine is there for one day. Kiriza tubeere ng'ate tukuwaako ku a few moments later. Matembe yali munnanga akuba kerere ate bagenze okumuleeta mu kkooti ho ng'ebigambo byamuweddeko dda. A few moments later. Basement ngubali ku basement kati basement Muhoozi yali ayezimbidde ennyumba ye mu nsi muno njagala kubuuza juzi namala bagamba ono mukazi antatwitinga n'agamba nze ne Winnie Byanyima we are just useless chicken. Ngu Matembe and Winnie Byanyima are useless chicken. Naroka n'agamba ng'oyo Matembe alina okukitegeera nti alina kubanga ansinza n'andamya sire n'endamya ki amanyi intelligence gendina amanyi who Matembe is. A few moments later. Who is Muhoozi? Who is Muhoozi? Let him tweet. A day is coming when we shall dance for the deliverance of this nation. I am telling them. Let them do what they do. Let them do what you do. Muhoozi with your family. A few moments later. Oh my God. Let have human heart and allow that I go either for scan tonight or I go to that thing where it can at least the machine is there for one day. How can you just want to kill me like this? Muhoozi is not wise. Muhoozi is not human. He has no human thing in it. He's very arrogant and proud. Very, very arrogant and proud. And by the way, he doesn't know who he is because, and as far as I am concerned, he's a nobody. He's a nobody. He's just a son of Museveni, the president. A few moments later. It's there for one day. How can you just want to kill me like this? I can't imagine. Their laws are laws. They are not human beings. The laws procedures don't have a human heart. And you see me here. And you know that all these are lies. Subscribing, liking, leka obubaka bwawo mu comment section. Omuyimbi Dr. Jose Chameleon avuddeyo munnange n'abaako by'atangaaza ku by'okwawukana munnange ate ne yali mukyala we Daniela. Avuddeyo n'alyoka agamba nti ebya divorce byo bituufu si bya ŋŋambo era n'avaayo n'aba. I'm also going through my divorce. Yeah. Divorce eyo going through actually ejjona dino okubeera mu court kuba yo divorce twagisigning yokuba nti separating legally. Now ekyo wakimala n'okikiriza? Yes, nakkiriza. Omanyi lwaki? Everything that has a beginning has an end. Ate mulimu ebintu mu life nga olina okwebaza Katonda. Douglas njogera nziva mu mutima gwange mu mmeeme yange nti first and foremost ye nga Mama Aba mwebaza for the 5 beautiful children be yampa. Very intelligent, very good looking. Yes. N'obudde bwe yampa ye ng'omuntu. By the way ngera kugamba Douglas okwagala abantu ba professions zaffe si byangu. Naddala nga gwe Jose Chameleon. Yes sir. Naye bw'aba yasookyenduringa paka we yatuuka nawe yakikoye. I still have to thank her for the time gye yasigala nga endurance. Then ate tutandike n'obulamu obuki n'obulamu obulala because omuntu akwadde abaana bataano abalungi akugumidde ebizibu byo byonna kuba buli muntu alina ebizibu teyagumira byange byokka nange nagumira ebibye. Okay?
It takes two to make. Naye singa kusalira gwe musango because ate ensirwa kye tusalira omusango ekyo kiri inevitable kulwa nsonga nze ndi obulamu bwange mbulivinga kungulu yo bwe ubeera wakati nze for example embe Tanzania mumanya bwe nyomba ne Douglas mumanya bwe nkayana ne Faizo mumanya so basically foba obulamu bubeera kungulu ate ayina agunsalira ze simusalira musango because awo aba akomye okutegeera okumanya howsoever kati nebe nayo badde bizibu kubanga ekintu mwazimbira ebbanga kiba naye nga Katonda alina amaanyi gogamanyi amaanyi galina nti olampitamu ebizibu naye ndi mugumu nakubuzaako the last time but it was off camera you know wetwali walieri you know and I could see you could have everything naye omukyala wabatali mu nyumba you know there are lots of things that you would definitely miss now your children no eba challenge kati kagamba ate eba challenge nti nemba nina ensobi ze nayina ng'omuntu mu relationship eyo bwemba ngenze munda ate ze ntandika okutereeza ze nsookerako okutereeza kibanga mmotoka bw'ogijja mu garaji eno nga kabireeta yo mutawaana bw'ogitwamu eri akyotandikirako naye ekyankipisa quiet thank you for actually wali kimbuuza nakyo njaba kitegeere nti olutalo lwa family tebaluwangula tosobola kuwangula olutalo lwa family ate oli maama w'abaana bange regardless oba tukkaanya oba tetukkaanya on the other hand simu disrespect kubayita okuguma amasajja omusajja aguma n'ayita omukyala we yali kumye kati mukyala nga waba emulating abakazi na womanship nange n'oku emulating manship abasajja njagala abaana bange balabye kumunze nti ebizibu bigonjola by silence kakati ekirasa otuuka mu future ate nejjusa ebigambo bye nayogera nyinza okukera enkyolo obusungu nenjogere nenkubawo agagambo tewatuukako ku break point eyo break point yatuuka kubanga ffe nga bafaani twatuuka ku break point yes no natuukako ku break point naye namanya nti ate starting point era bijja kuggwayo kubanga oli bwakayanaga nti amanyidde emyaka 16 ngenda banyumiza olugero lwa Joseph Chameleone emyaka 16 emyaka 16 tebaginyumiza wiiki emu mu ssaawa 5 bw'ogimazeeyo so namuwa ekitiibwa nagere newe ekitiibwa nempa n'abaana ekitiibwa naye ebyokwogera mbirina era nabirina Mamuli Katumba Tasaaga avuddeyo n'abeera ng'ate atabukira Bisirikirwa eyali mukyala wa Kafeero talina bigambo birungi eri Bisirikirwa kyamukoze bannange akatambi keekano ngenda kwanukula kino ekyali ekintu kyange kyagambye mbu nkyogerako nti n'agamba mbu oba siteekeddwa kumwogerako nja kumwogerako famire ya Kafeero yagwamu nabe era bwe yagwamu nabe nabo yalimala kufulukwa okuva mu kiswa ekiswa ne kisigaza emirembe naye bwali batavudde mu kiswa kigenda kusigala nga kifulukwa ngera bwolaba ennyumba ya Kafeero kati kifulukwa olw'omuntu omu eyeeyita mbu yamanyi Kafeero mbu yateekeddwa okwogera Kafeero waali badde obuuza wajja otya era wasisinkana Kafeero mwaka ki era waali badde abantu beekwasa mbu Kafeero yayimba kulobi na Bisirikirwa yes naye ate era nnyimba nnyingi ze yakuyimbako nga naye obwongo bwe tebutegeera ki kyategeeza kuba Kafeero ennyini nnyini takwagalangako Bisirikirwa yalina byayisaawo ate nga naawe olina byoyisaawo nga binene mwembi ne mukwatagana era ebiseera ebisinga Kafeero yakwekwekanga ne bwe wajjanga ku shows nga akwekweka Kafeero yalina abakazi 2 mu nsi be yayagala ennyo ate Kafeero buli mukazi yamuyimbako Farida yamuyimbako eyo Farida gye yafumbirwa mwamanyayo ewa promota n'ayimba ku Nabukenya ye Nabukenya amwagala kubanga baali bato nnyo n'avaawo n'ayimba oluyimba lwe yakuyimbako
yali ebiseera ebyo diiru ogimanye yaliwo yali MTN ng'alaba ogenda kutta diiru ye obiyingiddemu n'asalawo n'akuyimbako looze nti yeggwe okiwuliriza naye n'ofuuka ekizibu nno eky'amaanyi kati nno olwaleero nze sooka ondeke kubanga nkumanyi nnyo nga ne Kafeero tannaba kukumanya ne ku Nairo Theatre wajjayo otya kati gwe Gasiya Gasiya nkuyita Gasiya eyakwanirwanga ku katogo ku mmere ya Leema mu wino bikusindika genda oliyeyo wali emmere omanyiira abantu nange toddamu kummanyiira nja kuswaza mpaka bw'onoddamu okummanyiira toddamu abantu bangi nga bagamba abateekeddwa abamanyi Kafeero si bangi nnyo naye abateekeddwa ab'amawulire olwaleero njagala ntunule mu kamera wano wendi mwebale nnyo genda okukyalira Kizito manager oyo amanyi ebyama bya Kafeero nabagamba Simon Dede amanyi ebya Kafeero omulala yafa baali bamuyita Kiwanuka amanyi ebya Kafeero omulala bamuyita Angel Sekandi amanyi ebya Kafeero omulala bamuyita Muzamiru amanyi ebya Kafeero omulala bamuyita yavuganga polisi maama mwerabidde ki erinnya liri awo amanyi ebintu bya Kafeero omulala bamuyita Ajaluuna ekyotera oyo Ajaluuna bwali batabakisizza naye nsubira ebimu yabyesonyiwa bwesonyi n'entambi ezisinga obungi yazikwatanga eza Paulo Kafeero Ajaluuna ekyotera Muzamiru mubagambi kakati waliwo n'omusajja omulala ali ku Hollywood awo omulala yafa baali bamuyita Lawrence Musanji baali bamuyita naye kakati kino ekikweno ekyagwa mu famire ya Kafeero ekitaazaalamu wadde mwana era Kafeero omulaba wadde olowooza Kafeero abakazi bali asinga okwagala mu biseera ebyo abaali mu stress eyatta Kafeero kino ekikweno mwekiri kuba yali takwagala nga buli lwobeera ku kitanda awulira obuzibu ku kitanda Kafeero yali ayagalawo mukyala we musawo owokubiri mwana w'omuzungu naye nga kino ekikweno kyesibyewo kyekibeerawo era senga ojjukira nnyo Mugerwa ono ayinza okuba Mugerwa namusisinkana mu ddwaliro nga nze okulaba Kafeero. Fred Lumbuye wuuna alina kyagamba wano. Mukyala Miriam Matembe bw'atuuse mu kkooti ng'atuusiddwa agezezaako okunyonnyola omulamuzi ng'amusaba yeeyimirirwe agende afune obujjanjabi ng'amugamba nayisiddwa obubi gye nabadde gye bantadde ebbanga lyonna omugongo gwakutuse seewulira amagulu gange nsaba kuteebwa ndi mukyala mukulu munnayuganda atasobola kudduka atalimizibwa misango nsaba okupebbeiro. Omulamuzi n'amugamba nti olina obujulizi obukulaga ku biki byoyogerako. Matembe n'amugamba obujulizi bw'oyagala nkuwe ku mpapula bano tebampadde chance kuwutwala mu ddwaliro baazi gye badde bankuumi ne mandita direct mu kkooti n'akuwa nti obujulizi ku mpapula nga sibulina nga tebampadde chance genda kulaba musawo kufuna scan. Omulamuzi nga bagambye nti bano abalamuzi bakolera ku biragiro bya Museveni oba ebiragiro bya Sali Musale oba ya Muhoozi. Omulamuzi n'amusindika kwa limanda eruzira mpaka lwanadda mu kkooti okuwuliriza emisango egimuvunaanibwa. Emisango egimuvunaanibwa bagamba nti ku misango egimuvunaanibwa baga nti mukyala Miriam Matembe mu mwezi guno gwennyini ogw'omukaaga mu bitundu by'e Nakawa mu Kampala district ng'ayita ku mukutu gwe bayita DK Television Uganda platform yayogera ebigambo ebyawulayawula mu mawanga abo yagamba nti ssente z'omuwoomusolo ezisinga obungi ziwereddwa abanyankole abakazi bali mu ministry
n'ebigambo ebifaanako ng'ebirala okwekulaakulanya. Kati awo Museveni ne bagamba nti gwe musango guvunaanyizibwa oguvunaanibwa, naye nti atasooka kubuuza kuva ddi ng'omuntu agamba nti abanyankole balina ssente ng'ate si banyankole banyarwanda, ne kinyiiza omuntu ne muwamba omuntu ne mutwala mu nkomyo okumusiba ebbanga eryo lyonna. Ekisookera ddala omwami ono bamuyita omwami ono director of public prosecution DPP Lino Zungu ono yali emabega w'emisango gyonna egy'ekifuula nnenge egiwaabibwa bannayuganda. Ono yawandika emisango egyo ku biragiro bya Museveni. Honorable Nsereko akyewuunya munnange gavumenti eno n'engeri munnange ate gye baayisizzaamu Miriam Matembe. Matembe, what can I say? I saw her crying. I think that's a bit touching, naturally. It feels bad. But I think we have to just be strong naturally now and have a look at what is going on. Emotionally draining, so much hurting, general anger in the city, you can see it. People are naturally down. Economy is a little bit slow. Xenophobia in South Africa. Africans hating on other Africans. There is a growing anger about immigrants in Europe. Huge. So I can say as a result of the global recession, tugenda kulaba so much. Honorable, give us an update about Triple A. I have not met her since. I can't give you an update about her. Chimala bannayuganda munnange bavuddeyo ne balyoka babagamba nti ebigenda maaso mu ggwanga ebitasanyusa muveeyo mubeere ng'ate munnange mulwanirira eddembe lyammwe. Atiddwa muwozi taweebwa bbeeyi. Eggwanga lyonna liri mu kutya, buli muntu ayogera yeekomomma, abantu bwe beekweka n'ogamba kiki kino. Mbasaba tukozesa amaloboozi gaffe olw'eggwanga lyaffe, otherwise eggwanga lyaffe ligenda astray. Eggwanga lyaffe terikyalimu nsa. Abantu abakulu kati baamala okukwata be mwayitanga abayaayi, aba Nuupu, ba Machate, ba Bobby Yanga, ba Alex Waiswa Mufumbiro, ba Eddie Mutwe, n'okwata omusajja atavaamu kigambo yadde Eddie Mutwe. N'okwata omusajja akireewo kivumbi gw'osanga n'olinnyako. Otya omusajja ng'akireewo kivumbi atalina kyayogera kigambo na kimu. Ne gwe n'okola buli ffujjo. Ate nakuwulidde onyiga amapeesa amakyamu ng'ogenda kukwata ku Mutebi. Buuza kitaawo 29 kye yamulozaako n'amutegeera yaani Mutebi. Mukole byonna Katemba wammwe naye mujje kabaka waffe mu Katemba wammwe. Museveni gamba ku mutabani wa mugambe kinga akimanyi byakola, amulabira ddala era abimanyi byakola, yamusindika. Ffe nnyini ffe tulina okwetereza bannansi twegagambuleko olukokobe olutufuukidde ekizibu. Gye tuloopa kuloopa muganzi mu nzikiza tumuloopera ki? Byonna byakola ebigenda mu maaso kitaawo abimanyi era abiwagira tta abantu, amenyemenya abantu nga Mukyala Matembe, Dr. Besigye, Balukwago, Bamachate, 7 years bali luzira naye obabuuza omusango. Bwete etambudde obadde mulabi mulungi olekwekumira ku Newspark channel. Kankusobere ngo subscribe ngo liking nga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.